kwe kukyusa obukulembeze mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi. Nkiddamu President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu alwana era ekimulwanyisa kwe kukyusa eggwanga Uganda nga tewali muntu afiiriddwa bulamu bwe. Kye tuyita ebyobufuzi mu budde bw'ebyobufuzi buli muntu asobola okwogereramu n'amafuukuule nga bw'agaagala ng'anoonya akalulu, era abazungu tebakirinako buzibu, wabula mu Uganda tukirinako obuzibu nti bw'ovaayo n'oyogera amazima ku muntu ali mu buyinza nti akoze ensobi aba ayagala kutta. Akatambi kano ngenda kuddamu nkabazannyire. Kino kye kinnwanirira kye kyandeta mu struggle, tewali kirala. Kubanza nabagamba in the first place sina office gye njagala, sina kifo kye nnwanirira. Nnwanirira gwangeri okukyusa obukulembeze nga bakubya akalulu oveewo office ogikwasa omuntu omulala omuntu mulajje. President Trump ne President Biden saako n'omukyala Kamala Harris babadde mu byobufuzi eby'omuliro nga beetwala kigambo ku kigambo ebiryo ne bitaliyo. Wabula akalulu olwawedde buli omu yakongratulatinze munne era yatutte n'obudde obumuyita mu Oval Office ne boogera era namugamba nze ndi ready okukola peaceful transition nkuwa office yo ogitambulemu. Kino kyenwa siina kirala. Nze tusula nigera kwesiba eresiwa nesimanjala bakansala nowhere. Njagala peaceful transition of power kye kinwanyisa kyokka kino. Mr. President-elect and former President and Donald, congratulations. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So welcome. Welcome back. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very... All right. Trump akugambe. Politics sometimes is tough. Kati embera gye tuli mu Uganda yembeera y'obufuzi nga buli muntu alina okwogera ekigambo kya muli ekiri ku mutima. Ne Trump abadde abyogera, Biden yabadde abyogera, omubadde ayogera mu n'amafuukuule. Mu Uganda kye nabagamba tetulina ba politicians, tulina misege. Kubanga mu politics buli muntu waddemba okwogera omuntu kyayogera n'otambula n'ogenda. Kankamalize tugende ku video tuleese. Nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much it. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it. You're welcome. Thank you all. Ekyo kiwedde. Kyenwanirira sina kira kyenwanirira. Kala bwe tuvaawo mbadde nga nzija mbagamba mwena badde bangoberera nti omukulembeze bw'ajja ng'alina ebintu bya specializingamu abikola nnyo okusinga n'abantu abalala. Museveni yajja mu sirikale ate nga mbega. Of course obwambega alina boteeka buli wamu ne butasanidde kubeerawo. Mu skafu eyali mu parliamenti abasajja bayingiramu. Saateeka nnyo maaso ku bantu kyabaaliwo ne platform ezisinga obungi zajjayo musajja omu nga weewuunye mu seminaari oba father era ndowooza akyasaabu mpozi nga yavaayo nga y'omu ku bantu abadde mu parliamenti nga bakuuma speaker Anita Amongi bamuyita brother Mugabo naye nga bangambu yali avudde ku St Henry's College kyokka bannaye ensi eno nzibu. Museveni asobola okukola buli ekyetaagisa. Omulaba you no one. Your father Mugabo. Omulaba kati you no one. So butubonga information mutegere nti information gye tuba tumazo gisearchingako era tuba tumaze buli kimu awo nawo tuvuddewo. Ndabyeko ku mitimbagano egiwerako tukyali wano mu kiguliro gindoza ky'amawulire. Ndayo ku mitimbagano egiwerako nga bagamba Nuupu yayina abagoberezi bangi mu kalulu k'ekisolo naye teyafunyeemu wadde mutwalo gw'abantu. Please njala sooka bagamba one system gye tuzanyiramu tugimanyi bulungi nnyo kyekisooka ekyokubiri. For the first time president yagenze ekisolo n'afuna abantu. Bwe yafunye abantu twategedde nti abantu bamanyi tebaagala nkyukakyuka. Akalulu kennyini baakabbye misana ng'ensi eraba. Ffe ekigendera kyaffe baani yabadde awangula tolwa tetufaayo. Twali twagala kutesitinga mazzi ekisolo tuyina y'abantu. Abantu twabafunye. Already ng'oyagala otegere nti ensi nzibu.
abantu bonna babaddemu okuva ku namba emu mpaka ku namba 4 bonna babadde ba NRM. Naye amazima matuufu kandidate wa Nuupu yawangudde. Nekyabadde kizibu nnyo okulangirira kandidate wa Nuupu kyabadde balina okukola mu sisitimu ya Museveni eya reverse psychology. Kati kwe kuddira nakugamba nti independent yawangudde akalulu kano. Njagala ondeetereyo laale ya independent oyo gobaga nti yawangudde yonna ogindeetere nga bagiraze ku mawulire oba omwogera ku mawulire. Babadde kye balina okuzanya ekya reverse psychology nti wa NRM bamukubye bubi bonna babakubye kati badde balina okukola okuleetera gobaloza nti wa independent nga ne wa NRM goba basaawo obutakulooza nti NRM yakoze eki nti Nuupu yawangudde kye badde balina okukola ekyo bayita reverse psychology. Njagala ondeeterera alemu eyo omukira goba nti yabadde independent. Laale zabadde bbiri abantu bazirabye kwabaddeko ya national platform ne yayoseri yalaze be bakandidate babiri. Kyazize kitya nga gobatalaze nti yabadde ne laale wantu wonna mu kisolo yawangudde obukulembeze. Mukozeseko obwongo bwomwe. Kati ba propagandalist bona ne ba blackmailers mwena bali ku social media ba NRM ngera mufune ku magezi agategeera. Gendo kebere mu archive za social media zonna kabe mainstream media ondageyo laale mu campaign laale eyo independent. Njagala kuno ko bali Museveni kwali muhozi kwali chairman commission kwali mutulete mu archive ya mwelale ya independent candidate gomwalese embwete nga yakubye laale. Era baba oyo mukazi namanya wade mugamanyiko baba kubi Nuupu yabakubye akalu super kyebadde balina okukola nga bulijjo kwe kuzanya reverse psychology ne baga nti bagenda kawa NRM nga bwe tobakuba mambuka ne bakawa UPC okulemerwa bonoona. Kati okumanya abana bantu bagezi yeye nyini yawangudde go bayito wa independent wa NRM namba 2 pesa namba 2 uno mukazi wa NRM uyo ekyongo kivuddeko. Kati laba video eno yennyini. No, linda ko eno video yennyini kati kankozanyire video eno yennyini olyoka otegeere. Sagitade mu archive kweli. Nzo kuba sagitade mu archive nga najerabidde remisiya. Let me see okay. So the electoral district, in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, CAP 177, declare Akifeza who has obtained the largest number of votes, winner and district woman representative parliament, so electoral district. Returning officer Daniel declared as 1/3 yatadde kigalo waggulu. Yatadde kigalo waggulu. Kati mwe kye mutaategedde na zino embaata za social media ba propagandalist Nuupu yawangudde mu mawulire ku makya bagambye mpaka saa 7 gw'emisana bagamba nti wabaddewo abalonzi tebajjumbidde kulonda era abalonzi badde batono. Kiki bagenza okubala olulu wakati we yakulembedde n'owokubiri n'owokusatu ng'obulu butandinga emitwalo 10 nga constituency ezisinga bonna ba parliament bajira ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 wabula lot turn up after announcing the winner in Kisoro lot ate yo turn up n'erinya nga balangirira results nga jaweze mitwalo 10 mujja kutegeera. So fecho akikoze kya fechawedde njalo congratulating president national platform mwebale kulabisa Museveni mwebale kubeerayo ekyo twategere nti abantu baffe gye bali ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kale ekinjagadde obategeezaako katika tugende ku nsonga endala kubanga mwena kimulinze kimwagala okuwulira kyekiruwa. Alright,
Consulate ne Mr. President atuuse. Bwe mbadde nkola post y'olwaleero mbagambye nti njala mutagingire ba NOP chapter leaders mu Belgium ne mu Netherlands. Mwenna basinga mugimanyi Dr. Nico bana Uganda bali kuno nga yomu kuba activists abasajja bazungu baddacha bali mu Europe abagezaako kulwanira eddembe bana Uganda. Omwami ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye waliwo obuzibuzibu obutonotono ate buli muki mu chapter eyo. 1. Omwami ono mu kusookera ddala omwami ono balina ebintu byamuvunaanamu nga biri personal. Tewali waga nti oba mukozi wa Museveni bali yaseza Museveni no biri personal bibiriwa. Bagamba omwami ono ayagala abakyala bangi. Ekyo kiri personal tekikwatako si kya byabufuzi. Wandibadde okikiraimingako nga yakwana goba yakulyako goba teyakulyako ekisi issue. Wabula issue gyemanyi eri bweti. Temutuleetera okutandika okususpectinga nti ba chapter leaders owa Belgium n'owa Netherlands mwali ya sente. 1. Njagala omwaka guno gwokka Netherland chapter ne Belgium chapter mutulage eyo demonstration ezisukka mu 2 ze mwali mulangiriddeko nti abantu bagenda ku demonstratinga. Njagala chapter leader wa Belgium n'owa Netherlands mutulage eyo demonstration ziri 2 zokka ze njagala nga mwateeka okwekalakasa mu Netherlands oba mu Europe. Teziriyo. Wabula Dr. Nico on several occasions abadde alabikira mu kwekalakasa n'okuzoganya we yazoganyiza ne Balamu ng'ali ogu n'azoganya n'akasajja akaamukuba empi ng'ali ogu omu. First and foremost size bata nga nze bagamba tekiwomera amatama abiri ate kyotali kirekeranga muno n'alya. Saagala basibako batugambuzi bali isango wabula njagala bagamba ekigambo kimu. Bwe mba mwagala change nga mwagala change kyemutasobola mukirekera omuntu akikola. Bwe mba temuyina time mulekere Nico time yagikole. Mulekere Nico akole emirimu gye mba temuyina time. Mwakoze ebibaluwa bingi nnyo. Omanyi kye baakoze? Dr. Nico akoze ebintu bingi nnyo nga tamaze beebuuzaako. Gamba agogera mu demonstration olumba basajja ba NRM n'okugaza show ya kamiliyoni mbu yakoze ensobi yabadde alina sooka beebuuzaako gendayo n'okuyimiriza show ya kamiliyoni. Kansooke mbabuuze bwe chapter leaders mwe mutakimanyi nti kamiliyoni mukozi wa NRM. Mwe mutakimanyi nti kamiliyoni yatta omuntu mu maka ge. Mwe mutakimanyi nti president recently bwe yali agenzeeko mu Kira municipality bamukuba tear gas canister yamuvirako okufuna ebinule. Kamiliyoni bwe yali Nairobi yagamba nti business yakyo akuleba muto don't care, that is his own business. So kumwe mwenna ani avaayo condemningira Kamiliyoni ku actions yayogerezo? Nobody. Sibwe kiri? Yes. So bwe tuba tudiringa n'abantu abadiringa ne gavumenti tetwagala basisiriza. Ompulidde bulungi nnyo. So Dr. Nico kiyakoze yabadde teyeetaaga permission yamwe kubanga ebbanga lingi yabadde akola actions nga mwebase. Bwaba balabisa mukkiriza abalabisi. Ekisookera ddala Dr. Nico bwe yagenze okunoonyereza ku show ya Kamiliyoni gy'agenda okuyimbira temwabaddeko. Mumpulira bulungi kyekimu. Omukyala eyavuddeyo gamba nti agenda kuba Dr. Nico black and white temwavuddeyo ku mitimbagano gyammwe wadde mu chapter yammwe okondemninga omukyalo nokubanga omukyala wakabano. Manyi nze njagala kwogera nga ne information njirina. Yono omukyala gwe bayita Sarah Keys ono mwenna saagala kusagala mugenti nnombi omuntu muwulire omukyalo bwe yagambye I will beat you. You go. Just play with me. I will beat you. Banja kuba MCP. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Mana ino message mujituuse ku Kaniko ako. Kaniko gwe nja kukuba. Go temper with me. Nja kukuba. Newo mubakwelabire. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration, I was right. Chapter leader wa Belgium no Netherlands. Omwami ono yakagenda mu demonstration ne confrontations za mirundi nga basajja ba NRM
njagala mundage video nga mugenze bagana basajja ba endere mu Amsterdam tewali video name so bwemubuleminga niko kola ekintu kino lwaki ono Saraki oba Saraki temwasose mubuleminga na mu community yammwe gye mugamba mbu yayimiriza community show ya chameleon lwaki ono byafulumviza video ng'aganti agenda kuba Dr. Nico gomanyi nti kale mukulembeze munnamwe lwaki temwakikoneemize lwaki mukoneemize Dr. Nico Dr. Nico bwe yagenze n'afolowinga case na reportinga ku poliisi n'ekifo ne kiggalayo show we yabadde alina okusooka okubeera abaami bonna abakyala bavudde ne bawandiika ekiwandiiko kino nga bavumirira Dr. Nico wulira kye bakoze bagambye bati for immediate release 15th of November that is today 2023 condemnation of inappropriate behaviors and remarks by community member. The Noop Netherlands and Belgium chapter is appealed by the recent remarks made by Dr. Nico Snodruin, a distinguished member of our community and European ambassador of our President Robert Chagulanyi Sentamu. The comments, which we have been widely condemned as a tribalic devices, Dr. Nico has been dismantling cementing videos and other materials calling for cancellation for said concert by the artist Jose Chameleone amusose kuumuzaawo katono. Kati, since when nga Noop chapter Belgium mu Netherlands mukonaivinga ne ba state agents ogenda otegeka concerts mu Netherlands oba mu Europe? Does your president perform in Uganda? Does our president Robert Chagulanyi Sentamu perform in Uganda? No. Why? Because it is the state led by Museveni stopped him. But you supporting the state agents to come and perform in diaspora in Netherlands, and you are condemning the man who came out strongly to condemn or to protest. Mubadde luddawo mu basajja mmwe ne bakazi mmwe tugenda mu maaso. Furthermore, he is announcing intention for specific action to be carried out on Saturday 16th November 2024. Yes. Dr. Nico ayagala genda maaso ne venu daji bafunye naye agituukemu naye agikansolinge. A constitutional right ye. Tugenze maaso. We unequivocally state that such actions and decisive content of videos in question have no place in our society and do not represent the values we hold dear as an organization committed to inclusively divest our respect. As chapter, we were neither consulted. So the day Balaam came in Netherlands and Belgium, did you demonstrate anywhere, or did you confront the Balaam as chapter leaders? It's the same man who confronted the Balaam face by face. Mwali luddawa yali ono gomuvuma oba gomukondemminga yalumba Balaam ne video gyeziri oba mwali muwanise magulu I don't care oba Balaam yabayitamu I don't care. The fact is ekibi kiba kibi tetukyagala kubikkirira wano. Tugenze nkyasomera abantu message mwawandiise. Nkyagenda mu maaso wano. Nkyagenda mu maaso. We are dedicated to fostering our community where all individuals are treated with dignity and equality regardless of their race, ethnic or background. We firmly prohibited actions and rhetoric that might be escalated tensions, disrupted public events, or undermining our community to unity. The view expressed by Dr. Nico are inappropriate and do not reflect with the principles that our party advocates. Mwatuuka mwafuuka ba Black Dutch. Mwafuuka ba Black Dutch. So,
Bwemba mugamba nti Dr. Nico byakola tebigendera ku mbeera zammwe zemuyitamu n'obuntu bulamu n'embeera zammwe zemulimu ng'abantu zemuyitamu mu community yammwe. We don't discuss community issues, we discuss national matters. Dr. Nico is on national matters, not community matters, because for you, you already take yourselves as Black Dutch. Awosiwa mmwe muli eyo nga bapangisa anytime lenti agwako ne mudde wammwe nchiddamu muli bapangisa Netherlands zesa na renti agwako ne mudde wammwe. Dr. Nico kyabajjukiza. So if you are talking about a community, which community? Tugenze maaso. We urge all our members, the party and community, engage in constructive dialogue and promote understanding, tolerance. It is vital that we can come together as a community to reject hate and work to unity. In the light of those recent events, we respect individual opinions. We must emphasize the personal view and action do not represent our official position of our chapter. Thank you for your continued support. We navigate the issue and strive to create more inclusive environment. Kati bye bigambo byabo byabayita ba chapter leaders. Tugenze maaso. Kati ulira abantu abali mu kondembenga Dr. Nico. Bachali bano kuliko n'abantu abayina amanya mu WhatsApp groups za chapter nga amanya ago tekasobola kunemingi wanto ne gundi. Bibatambuza propaganda ne blackmail against Dr. Nico. Bagenda maaso ne bagamba bati. Eri abadde special message boje bakoze nga ba leaders against Dr. Nico. Naye wabuuza mufaati ne Dr. bagenda kugamba Dr. Nico mbu simanyi akwana. Please. Dr. Nico kwana musajja. Bobako kwanye nakugana nakwesiba kugira ku police. Muli munsengo nju. Bobata kwatangako that is none of our business. Tuli mu struggle. Tugenze maaso. Kati bano bamukuba intruders abaganti bali mu chapter national unity platform bile bawandise towards Dr. Nico bamutaka ku blackmail. Onamanya ge the real name bamuita Chris. Yeita Chris Karankoma. Njagala omuntu yenna mu diaspora oba mu European chapter ambuli omwami gwe bayita Chris Karanko wo mumanyi. Kuno kwe muli. Njagala yeno omuntu ali mu Netherlands ngomanyi Chris Karanko mumbude wano. Mbowa the second sasa tumpandikira Chris Karanko mumanyi mu chapter ye Netherlands obanga mukulembeze. Ngenda basomera ebintu bamuwandiseeko. Njagala muntu ali Netherlands zibo mu European chapter ombude Chris Karanko mumanyi. Chris Karanko materia mumanyi. Yaga bawandise bati. He worked in Ugandan government. He worked in Uganda Investment Authority and allegedly flew to Netherlands 2 years ago. Chris Karankoma AK Professor is the spokesperson and been writing all hit pieces against me or Dr. Nico was Deputy Chair Bruce Kwikiriza is the whistleblower that spread the allegation that I have sex with underage girls. Kati mukulu Deputy Bruce Kwikiriza, the whistleblower, or in Netherlands or in Europe. It is very easy if you have evidence that Dr. Nico had sexual intercourse with minors. Please go to the nearest police and report Dr. Nico. Stop your propaganda and blackmail. Nchidam, Deputy Chair Bruce Kwikiriza. He's the whistleblower that spread the allegation that I've had sex with underage girls and abused Ugandan women. Mbwera abadde yegatta mbikolwa ebyokwegatta n'obwana butaneetuuka n'abakyala banna Uganda. Mumpulya bulungi kati mukulu Chris Blues Chair bamuyita Deputy Chair Blues Kwikiriza manyi video ne jakutuka kera kweri bwoba ina proof ku Dr. Nicholas Strong nti abadde akozesa abaana abato
eyo criminal offense teyetaagako na witness bakwata kasita evidence weeri mugende muwabire Dr. Nico nti abadde akozesa obwana obuto obuteneetuka mu bikolwa eby'ekintu ekikulu period. Eno ensonga nti abadde abusing Ugandan women nga abateeka mu sexual intercourse. Omuntu yenna obanga ali 18 years and above nga mukyala abera options bbiri. 1, either agaana oba akkiriza. Bw'omukwase by force etteeka weeriri rape case weeri olaba celebrities abasambi b'omupiira bazanyi ba firimu kati b'emyaka 4 bavuna n'emisango gya rape. Kati mwemba mwagala kusuula Dr. Nico nga mulina obujulizi nti abadde akozesa bannayuganda, lwaki temugulako misango? Mudidde obuyisaba mu bw'Uganda obw'ekisiru mubuleetamu. Oyo musajja kasita balamu yagenda e Netherlands n'agenda e Belgium n'asinkana ekisajja ki Titus kati kyafuuka simanyi kisefa secretary mu Belgium Ugandan embassy ekikolera oyo mukyala gwe bayita Marjan Black. Namanya nti eyo chapter zifudde ziwedde. Kati banga bayita baliida bawandiika ebintu bino ku muntu ali active nga bo tebasobola kubeera active. Kati wulira, Rebecca Gwochaya is the chairlady that since my ex Susan and me organized a very successful conference, he hates especially me and my ex but also me. Agambye Dr. Nico Sodri nti mukyala Rebecca Gwochaya ndowooza yina Ntebe nti okuva ye Dr. Nico ne yaliko muganzi we omukyala Susan lwe baategeka okwekalakaasa okwali okw'omuggundu oba okwali okw'ekikulu ennyo mu ggwanga eryo, abakyala bano abeeyita abakulu baatandika okumulaba kyamulinga essala lyanseeke n'okutuuka olwaleero bye byomuwogerera. Sigenda into details wabula njagadde bategeeza banyama ne bassebo. Tuli mu revolution. Bw'abanga Dr. Nico asobola okuzoganya kamiliyoni n'azoganya balamu nga mwabayita balida mutudde, please bwe mba temulina budde muleke Nico akole kyalina okukola. Bwe mba mwagala asooka abeebuuzeeko mufune view ye oba afune view yammwe mulina interest already. Yakugamba omusajja yazze okuyimba mutemu akolagana ne gavumenti kati ate mumugamba nti ate mwandibadde asooka beebuuzaako ng'omuntu yagamba mukulembeze atufuge eyagwe twalonda nti akebe kati ya gasi kandi mukubire kamuta kubanga bizinesi mukoleraani. Ne muvo ne mugenda ku mutimbagano ne muwandikako ebigere by'ekikulu ebintu bigere by'ekikyamu. Ngenda basaba ekigambo kimu, please bwe mba mwaka owokukola ebyo bya struggle mbive musigale makanga mwe ne business zammwe. Bwaba Nico ne group y'endala gye simanyi basigala bakola emirimu gye basigale nga bagikola. Bali mu kuwamba baana, bali mu kutta abantu, mwe temunyega wabula omuntu avaayo kubeera active ate mumuvuma. Kikyenyo mukoleraani. Mr. President wona woli eno message ejja kutuukako. Abantu bano wagendayo n'obatebaaganya era n'ovaayo ng'oba buli omu muwadde tasiki ye but bazze mu kintu kyekimu kulwanyisa kasajja. Kati ngenda baga ekigambo kimu and I'm here to encourage Dr. Nico wherever you are. I think this message will reach on your table. Please don't fight with Ugandans. No. And nobody invited you in this struggle. You are an independent-minded man. Please continue to do what you know the best for the sake of Ugandans. Leave Ugandans alone. Some Ugandans are confused and some Ugandans diaspora, they are somehow comfortable where they are right now. But if you can still fight for Ugandans, please do it with a lot of power. Forget those people. You don't need to get consent from them because it's now approaching a year. Nobody has organized any peaceful demonstration in Europe apart from UK. Please continue to do exactly what you are doing. You don't need any consent from them. You don't need any consent. Just work as you Nico.
Because they might be infronted that they are dealing with something which they don't know. Mr. Nico, kola choino kola ngo omuntu lwanda bannayuganda gwenga gwenva ku bannayuganda bali comfortable. Abamu baaliibwa envunza tebaagala kutegeera. If the only blackmail they have against you, that is that you are good at loving Ugandan women, that's not a problem. That's not a problem. Whoever have any case against Dr. Nico, please go to the nearest police station, open a case against Dr. Nico. Police will question him, he will answer. But muri WhatsApp group mwogera kasasiro temusobola kuvayo kola mirimu ja struggle ne diaspora yonna yafe ya Europe yonna yafa. Ekyo kyonki bagambye. Ate ensula tiriya kola mu WhatsApp group mwogere kasasiro nja kufuna erinnya n'ekifaananyi tunaava obubi. Ekyo kyonki bagwe sina gwe ntiisatiisa wabula nkubuulira ku by'eggwanga bye tulina bannayuganda bayitamu Uganda abantu bali mulina passport simanyi za bbulu eza already mwafuuka baddaaki. Awo muliwo temporary muli bapangisa mujja kudde wammwe. Tewali kiri muga nti ko simanyi community standards simanyi community behaviors nga bannayuganda bafa tekiriiyo. Gwe mutuukiddwa mukonda emingo okusaza musho ya kamiliyoni akolera ani? Kigambo kyali ayogedde towards okuliberating ensi eyo. Kigambo ki yagamba president waffe nti bali sema mukuba akakebe yo business ye ate go mudiri go mu supportinga. Bagamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi. Mbadde ntambulira ku gaayo ono nga buli kimu nkimanyi kyakola. Ebibye ng'omuntu ng'omusajja ebyokwana tenenkwatako. Bwe muleeta prove nti yanyampa oba munyampi naye mugimpe nja mwambala. Nebino ebisigadde simanyi bakazi. Amateeka gafuga abakyala mu Europe n'abaana gali kiriya nnyo just oli yandeepinze poliisi egirawo simanyi eyagadde akaana akato poliisi ne buli mu WhatsApp muzungira omulingo omukago omukanzu simanyi ate avunya sex n'obwana obuto buli mugende ku poliisi akaana mukateekeyo kalete evidence bamukwate oba ndi yaleepinze omukazi nga tagadde bamujja mukwana amagulu bajja mutwalanga muwanga. If not that, please muleke omusajja akole byalina okukola. Omweru walwanira nsi yammwe muli mu comfortable zone muli ku mmere mulimu okulya pizza mulya KFC. Nze namanya kasitabbala muyajje budaaki nabye Belgium ng'Ebelgium waliwo Titus oli Seruga namanya nti chapter ya Europe egenda kufa. Wabula ndi wano okuencouraginga mwenna abaana baagala enkyukakyuka nga mu Europe please buli omukola ky'osobola muve ku bakulembeze abamu be bafu tebannazuukuka. Buli muntu kola ky'oyagala. Awo nvuddewo. Alright. Lubadde tulibusa President abadde ayolekera nakasongola olwaleero nga byadde nteekateeka naye poliisi ya Uganda ne mugamba mutojja gendayo lwaki. N'ekisooka okwewuunyisa omwogezi wa poliisi agambye yasayiniza ebbaluwa eno ku Inspector General of Police agambye bw'ati halting of demonstration mobilization tour across the country. The Uganda Police Forces the Uganda Police Forces in bracket UPF, yes, has engaged in multiple meetings with national platform NUP to establish the guidelines on the mobilization tour across the country. Those meetings were aimed at ensuring NUP activities are conducted in a manner that respect law and order, regard for the citizens engaged in their private business, travels, and general enjoyment of the personal and public liabilities. A set of guidance was drafted and agreed upon, but national platform has reneged on the position as evidenced by the procession held yesterday at November 14, 2012 in Ibuikwe district, where traffic law, safety and regulation were wantingly violated.
as mandated by law. Therefore, to prevent public order, the UPF has had the NOP countrywide mobilization tour until such time when the law can be respected. This has come as a result of the failure and or neglect by the NOP to either to mutually agree upon the guidance traffic regulation in public order. SCP Resoke Katuma for Inspector General Police. First, it's okay that Mr. Kituma. Ebbaluwa eno sigwe ali supposed juwandika. I know juwandika abera Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police. You are just a mere spokesperson. And you are not entitled to sign on behalf of the Inspector General of Police. Kitegeze ne baluwa kito kitwala omunaku mu mateeka tolina woli mu mateeka ga Uganda kitumwa oli jiryansi tolina woteekeddwa dde okusayininga ewantu wonna waliwo Inspector General of Police oba Deputy Inspector General of Police yalina n'omuntu omulala asobola okukola ekintu kino ye bebakulembeze abatwala polisi mabendo benda amanene so sigwe iwe just olisekama oli microphone kati microphone ndukudo okuwandika ebbaluwa on behalf of the entire institution of Uganda Police. Nagamba ddagwe musajja gwe wadda mu kifo ky'ennanga naye ekifo ky'ennanga tokisobole nanga ali musajja mulungi nnyo ng'atulimba ne tukkiriza ova ku musajja alimba ensi yonna nga bambalira okabali ku international tutula ntugamba yes werodani enanga kati gwe mu bbaluwa zenna akasoma mu bukyangambera mu struggle eno siraba nko bbaluwa enanga gye yagamba asayinze ku Inspector General of Police ani agirina agindeetere mara okunywa ku mazzi. Njagala olete ebbaluwa emu nga yaliko omwogezi wa police enanga awandiise ebbaluwa nagisayininga ku Inspector General of Police Fred Enanga teriiwo naye kati olw'okubona wakawo mentality kitumwa Lusoke ate nga ajja atamidde naturally is mutamivu naturally lutumwa Kisoke is a drunkard Lutumwa Kisoke naturally is a drunkard. Bwaba ayogera he looks to be a drunkard. Bwaba atambula looks to be a drunkard. Awandiise ebbaluwa ngera ali drunkard kati. Ebbaluwa eno esobola kuwandiikibwa the Inspector General of Police oba his deputy era yalina okusosigwa omuzindaalo. Teriyo bbaluwa enanga gye lyawandiise. Kyobulaba naye amateeka mu Uganda tulwane nnyo tuleete democracy mu Uganda. Ono kituma aba yagenze eddamu baba amusibidde eddamu twenga n'akasumuzo twakasudde eddamu nnyanja. Kitumu Lusoke. There is no way how a police spokesperson can write on behalf of the Inspector General of Police and you send the letter. A spokesperson. First and foremost in this letter, you say that NOP violated the traffic laws and regulations. But we have the evidence of the video whereby a police vehicle which was led by, I think, I don't know which ranks, but that gentleman, I think you sent him with the intention of causing commotion and breaking traffic laws. Simagira nkaza chali yabadde mu motoka police. Yatambuddwa kuva president nanga ali mu kubo wakatakiriza motoka ndala kuyisa na kuvama zivama bega na zidda maaso kuyisa. Video mwagire bulungi nnyo. Kati walabike motoka ya president Kyagulanyi ng'etambulira wakati obe motoka yonna ya convoy ng'etambulira wakati mu kubo breakinga traffic rules. Kitumwa Lusoke. You sent a police vehicle which each and every Ugandan witnessed that vehicle intentionally. It was sent to demonstrate what you've written here in this letter. So it was a well-planned move. We have the video evidence.
tulina obulambe bulaga nti poliisi emmotoka poliisi eyabaddemu oyo gayi besimanyi badde waddalaki yatambudde okuva president ng'egenda eblocking emmotoka ezive magene zigenda maaso poliisi kwennyini mwakikoze bwe tuba tugenze mu mateeka kisoke lusoke oba kisoko oba lusoko oba mawaliwo bino ebisoke waliwo gana amazzi ge bayita ebisoke ani agamanya amazzi ge bayita ebisoke ate munna ekikufaanamu waliwo gana amazzi ge bayita ebisoke in fact baba tumamanya nga abantu gabafaananira ddala kati waliwo amazzi ge bayita ebisoke kati wandibanga kituufu erinnya bakugula muli ezike bayita ebisoke mwenna njagala muŋŋambe temwalabeko emmotoka poliisi oba etambulira wakati mu kkubo nga teyisa nga yisa genda kukuba tiya gas n'okubulookinga waliwo emmotoka national platform eyabulookinzeko traffic teriiwo si kisoko bamuyita lusoke waliwo ekizike waliwo amazike waliwo ebisoke waliwo amazike ge bayita ebisoke katale kayono gaayi omu ku byo awo tetugenda kulwawo katugendeko wano Masoke mbajjeyo eyo ate tuddeko wano ko katono. Alright. Nyongera bajjukiza nti ku lunaku olwokusatu saasobola kubawa information gye nalina obbawa kanjibawa olwaleero then tugendeko ne wane walla. Alright. Nze nga mbasomesa ekigambo kye bayita silent genocide naye kibasomesa ne mukitegeera era kikyagenda mu maaso era nga nayo twogere n'abawulidde essomero eryali likola emirimu gy'okugema abaana nga tebafunye lukusa lw'abazadde era waliwo essomero wano eddala liri eyo saidi zemitiyana nabo bagemye abaana b'abantu nga tebawadde lukusa. Ono yabadde Justus head teacher yagambibwa ati good morning dear our beloved parents of Goodwill Baptist School. This is to inform you that I received a team of nurses from Kamukuguzi Health Center immunizing girls from 10 to 14 against cervical cancer. They were immunizing HPV vaccine. I could not allow them before getting consent from the parent. They gave me a deadline of today. I want every parent to advise me on what to do. Thank you very much, parents. See, kati mukulu dimansita. Mukulu dimansita mukulu Justus said teacher. Njagala otegere nti omuzadde bwakusindikira omwana omuzadde si abategera abazadde abasinga batusomeseza naye nga bo tebasoma. Bw'omugamba ekigambo cervical cancer tajja kitegeera, omugamba ekigambo HPV tagenda kitegeera. Naye mugambe nti basindise wano abasawo bagenda kugema abaana ku kansa omwagwa n'abaana ku myaka 10 ku 14 ng'omwana otannazzala mukono mabega kale waba akozizaayo yali akugambye konti efuna otabanyizibwa mu bitundu byange ebyobukyala ebindeetera okuzaala nti tebiriiwo tomanya kigendulwa ki. Kati Uganda n'abasomesa mwenna mudiringa ne generation y'abazadde bambi nga tebasoma naye nga baagala nnyo okusomesa abaana baabwe. Ojjamu ebigabo biwandiise mu luzungu omuzadde tabimanyi wabula gwe ng'omuntu asomyeko amanyi obulamu buli mu kintu kino. Gamba abazze nti bannange katuyite olukuŋŋaana lw'abazadde mujje mubannyonnyole mmwe kennyini mubannyonnyole. Abazadde abuuze owaaye HPV ani era akolangaani. Omuzadde ayimuka agambe nti nze Norman Ganja mbuuza cervical cancer vaccination yakolangaani mubiri gw'omwana wange era kimuyamba ki? Bamunnyonnyola akkirize oba ajjewo omwana we. Wabula abazadde abalimu abazadde abawalira abaana tebasoma n'oluzungu tebalumanyi ng'omuwandikidde ebbaluwa toyisire kuŋŋaana lw'abazadde abaana. Mulina ekintu kye mutamanyi mu basajja mmwe naddala abasajja bananyini basomero. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso ekyokukendeeza ennamba y'abantu mu Uganda nga kigenderere. Gireti akimanyi, Atwina akimanyi, Luther Achenga akimanyi. Gwe singa omwana wo gw'ozadde ng'omusubiramu abazzukulu bamukuba eddagala n'atazaala ow'obulenzi n'ow'obuwala n'atazaala ogenda kuzzukuza ddi? Ogenda kuzzukuza ddi? Gwe ng'oli okuma ekimaleeto kyo n'ensaata y'eri awo. Kati almost abaana abalenzi bafudde ensaata.
abaana abawala bafudde maleeto ziri awo tezigenda kuzaala ziri awo bakula mubiri bajinji musinga tasobola kuvamu wadde akaana akalema kyemu tasobola kufokasinga kulaba baana babandi mugenda batta muggala abaana babandi nabaana muggala abaana babalenzi oba enkwaso nowingire wa anowingire nga mubaggala nga temukimanyi lwaki tabalinde waka Edmaster nkubuuza lwaki bagenda obuyinza bwonna omuzadde bwakuwa omwana we abakuwadde obuyinza ebitundu 10 ku 10 okuuma omwana we kubanga bye mujjuzanga bwe mukoleddaga nti omwana mukuwadde amusomese tembaamu byakumugema oba byakumulisa malaga mubaamu nti omwana wange bwalwala mujjanja omunziize bamumpite naye mmwe kyebagambe kati ekyo nga tukivuddeko nakyo mbadde nkibanyonyera katugenze ku economic genocide buli muntu kwata ekitabuuliza ebintu bino wammanga osanga munaddamu amagezi kyetuyita economic genocide okutta ebyenfuna kagenderere ng'omukadde akogga eri bannayuganda naye nga kino bakikola mu Buganda wokka. Listen very carefully. Yoseriti bahabulwa ono kennyini gwe mbanyonnyolako kansoke mukuzanyire wano omuwulire bulungi nnyo omuggwe ennyalwe sooka owulire wano bulungi nnyo. This paper on the 22nd of May 2022, it said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entegeka zetulina kumwanyi ziwunya, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. I am abundant here. Let me say, Anampatako. I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Yo, kamukwongere wano otegere bulungi nnyo. You remember transport? Passenger transport. We never intervened. We allowed the UTC to die. UTC to die, People's Bus of Jinja to die. Now, what is the... Akogambye atya? We allowed UTC to die. People's Transport Company Jinja, we let that company to die. Yo katugenze mu economic genocide. Nkutumiddeko mukwano gwe bayita Shama ku TikTok abasomesa foreign policy. Abasinga obungi mugoberere omwami omuyita Shama abeera ku TikTok okwo asomesa abantu foreign policy mujja mugobera mujja mutegeera. Mugane kutumiddeko Shama Uganda asomesa abantu foreign policy katugenze mu economic genocide yerwa. Yoseriti bahabulwa tabaisura ne ekibiina kye kya National Labour Movement enkola yabwe y'okusuula ebyensuulagano okutta ebyensuulagana buli muntu afe babikola nga bakimanyi bulungi nnyo nga enkola ne bagiyita economic genocide nga ereereddwa mu Buganda ng'era eri ku Baganda bennyini. Yagikola atya? 1. Yasooka natta kye tuyita ekyokusoma n'akitta, education system n'agitta. Natta ebyokulima n'abitta mu Buganda. Najja n'akuttira ebyobulunzi n'abitta. Wano ebyobulunzi kati biri mu Bachina n'Abayindi nga n'ennuuni gye walyanga n'owunya empuuta ku ssomero wiiki namba wallahi olya gwe bayita fire mummanyi. Kati kambanyonyera ekintu mbate mukimanyi. Omugenzi fire erinnya fire lyavaawa. Twalina omuyimbi Kafulu era ayinza obutaddizibwawo. Omwami bamuyitanga Fire Lutaaya yabeeranga mu ggwanga lya Sweden ng'era Naffe Maddox Sematimba Semanda. Fire ono wadde yafa ennyimba ze buli lwe tuwera ennaku z'omwezi lumu Desemba bakuba ennyimba ze za Christmas mpaka kuwulira bubi. Era wawulira ennyimba za Christmas nga zitandise nga za Fire zivuga abamu tunyiiga nga tetwagala tubulira nti ba Christmas gyeri kubanga tuba tuyingiridde akaseera akukutusaba ssente ne tutwakaala ng'embaata ebuuka omwala. Kati omugenzi ono Fire Lutaaya bamu ku bannayuganda abatono nnyo abaasooka okufuna obulwadde bwa siriimu oli konko kakongoliro yasooka ng'amanyula n'enviiri ng'akutula n'ebitundu by'ekyamuli supa yali kakongoliro. Kati Fire ono yava mu buntu n'akogga n'asigalako magumba gokka amaaso ne gavayo ne gaddaano kumpi. Kati
ekyo ekyamujjako mubiri gwe ne kimulaga amagumba ne kimufuula nti ennyama eweddeko bamufudde ffire. Kati bano abachayina Museveni bwagamba okugaba ennyanja, abachayina nga batwala ennuuni nga batwala ne kyetuyita emiwula gyonna kati ne basigaza nga batulekedde omutwe n'amagumba gano kyetuyita skeleton kyekyakituumya ffire. Oza mutegedde bulungi, mukitegedde bulungi lwaki bakituuma ffire. Naye ate weeraba ejjeena emiwula egimu egiri ku kyennyanja bagiyita fish fillet. Ekyaluzungu emiwula egyo bagiyita fish fillet. Amanyi okulya mu restaurant ku self service ku breakfast wane ku lunch ezo fish fillet emiwula gy'ebyennyanja gy'emiwanvu gye basiika bagiteekako amagi n'ebintu ntu ebyo n'ogirya nga gyo baziyita fish fillet. Kati ekigambo kinga ekikwatagana naye nga kino ekya fire kyavira ddala mugenzi fire bongo lutalo okuba nti yali aweddeko omubiri nga amagumba galabise kati kibayita fillet. Kati bw'olya fish fillet ate kikubuzaabuza n'ekyenkugambe fish fillet kirala nnyo gy'emiwula gye bawoola ku